Abaana ba Buganda, abazaala ba Kabaka, abaami ba Kabaka na mwenna bawangaalira mu Buganda, abaagala olulimi Oluganda era abalwenyumirizaamu. Mbaaniriza ku mukutu guno ogumanyiddwa nga Luganda Literature Lessons. Nze omuzzukulu wa Nsamba, Nalubega Flavia. Nyongera okubaaniriza ku mukutu guno, mwebale okugoberera, mwebale okuwaayo akadde kammwe, data wammwe ne musobola okwekuumira ku mukutu guno. Nammwe abalayikinga videos zino, abakomentinga era abazigabanako ne bannammwe, mukola kyamaanyi, nsiima nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Eri abaana abasoma, mbasaba muweeyo obudde bwammwe mugoberere ebintu ebiri mu butabo buno, birojjwa bino binyuvu ddala era mbasuubiza nti mujja kubyagala nnyo. Nsaba mwagale nnyo olulimi Oluganda era mulwenyumirizeemu tusobole okulaakulanya olulimi lwaffe. Tugenda kusoma olugero luno olumanyiddwa nga Agamyuka Omutezi, olwawandiikibwa omwami Nkata Musa Mutyaba. Tugenda kusooka tulabe ku bikwata ku muwandiisi. Nkata Musa Mutyaba Lwana Weetaase azaalibwa Nkokonjeru Kyaggwe. Yasomera Kiyoola NSC, Parents SS, St. Peters Nkokonjeru ne Makerere University gye yawangulira degree mu kusomesa. Yakulira ekitongole ky'Oluganda ku Kinawa High School, Mugongo era ye ssengule wa Radio Simba 23. Ye Imaamu omukulu ow'omuzikiti gw'e Nkokonjeru Kyaggwe. Yaliko omukulu w'essomero lya Nkokonjeru Meya Primary School ne Nkokonjeru Town Council. Yaliko kansala ku LC3 Nkokonjeru Town Council. Yaweerezaako nga ssentebe wa Procurement Committee NADS mu Nkokonjeru TC. Yaliko ssentebe wa Nkokonjeru Sports Club era DFID wa FUFA okumala emyaka 2. Mu 2009 yalondebwa ekitongole Reach the Children okubeera omusomesa w'abazadde ku bikwata ku nkuuma n'engonjula y'abaana mu mulembe guno omukyufu. Yaliko omusasi w'amawulire ow'olupapula lwa Munnansi ate n'aweerezaako ku Radio Bilal ng'omuteesiteesi era omwanjuzi wa pulogulaamu Obusiraamu n'Obuwangwa. Mufumbo, muzadde era mulimi ate mulunzi. Mu lugero luno Agamyuka Omutezi, munnamawulire Abdul Tabula yeewaayo okulwanirira obwenkanya ng'ayita mu kuwandiika. Asanga ebizibu ebitagambika omuli n'okwegeza mu bulamu bwe kyokka ate ku nkomerero Meeja Kaberenge eyali amuyigganya ne yetta ng'ategedde nti awanguddwa. Mu kutwalira awamu olugero luno lukwata ku bantu n'ebyo ebibatuukako eyo mu nkukutu. Bibatuukako bitya? Lwaki bibatuukako mu ngeri eyo gye bibatuukako? Ye omuntu akozeewo ki mu kweŋŋanga okusoomoozebwa okw'engeri ezitali zimu okusangibwa mu mulembe guno omukyufu? W'omalira okusoma ekitabo kino obeera otegedde bingi era nga toyinza kusigala kyekimu. Nkakasa tetugenda kusigala kyekimu. Olugero luno lwasooka kuwandiikibwa nga coursework owa literature mu Makerere University. Oluvannyuma omuwandiisi walwo n'aweebwa amagezi alukubemu ekitabo. Nange mbasuubiza nti olugero lwange lwenteekateeka okuggyako akawuuwo naluwandiika nga coursework era mu Makerere era nange nenfuna amagezi ge nakoppa ku mwami ono ndukolemu ekitabo era naatera oddusaba okulula. Kaakati tugenda tutandika n'olupapula olusooka. Agamyuka Omutezi, enkeera ku ssaawa nga 2 ez'akawozamasiga. Dubious Kanantebya yankubira essimu n'ategeeza nga Kaberenge bwe yali yeekubye amasasi n'afa. Amawulire gano gaasaasaana mangu mu newsroom naye
ne wabulawo asanyuka okuggyako okukungubagana okwewuunya ebintu ebiri mu nsi. Ku luno lwe twakakasa awatali na kusigalamu kakunkuna nti ddala Kannantebya yali alya mu lulime ne mu luzise ng'era bwe kyeragira ku nnamba y'essimu ye gye nasanga mu ssimu ya Kaberenge ku lunaku lwe yagezaako okumpamba nga ndi mu maka gange ekiro. Eby'omuwandiisi. Teri muwandiisi ayiiya ekiyiiye kye n'atakyesigamya ku ebyo by'ayiseemu, by'awulidde oba ne by'alabye mu nsi. Bakadde bange abagenzi Ali Musoke Kiriiti ne nnyaba Aziiza Nakafu baali baguzi b'amawulire. Natandika okugasoma ku myaka 7 gyokka ne nsigibwamu omutima gw'amawulire wadde nga mu kumpeerera bankomya mu P7 gye natuula mu 1966. Obuyigirize obw'omu kibiina obutono butyo tebwandobera kufuuka musasi w'amawulire okutuusa luno jjo ly'abalamu mu 1995 bwe neesogga siniya esooka nga ndi wa myaka 45. Ate ebigezo bya UCE ne mbiyitira mu ddaala erisooka n'ebya USCE ne mbifunamu obubonero 2 beddu. Ebya yunivasite kwali kulya mungu buteesokoola naye ng'amawulire gannyamba nnyo ku buli mutendera gw'okusoma kwange. Ensi y'amawulire n'okusingira ddala ebyo bye twatuulangako oba okusiinyangako ebisiinye bye bimu ku ebyo ebyafuuka omubumbirano kwe nazimbira obuyiiya bw'olugero luno agamyuka omutezi. Abantu abaasoma ku kkopi ey'ekikaabugo bajja kusangamu obuntu obutonotono obwakyuka olw'entereeza y'ekitabo naye nga tebukwata ku kizigo n'obubaka bw'olugero. Olugero luno lulina essuula 20 nga tugenda kutandika n'essuula yaffe esooka eyitibwa Akaami Akatono. Enswagiro, okuvuuvuuma n'okuboggola kw'embwa yange buyisi bw'omu bye byansisimula mu tulo otungi twe nalimu. Newankubadde nga bulijjo neebakanga mavumira olw'ababbi abaatutigomyanga mu biseera ebyo. Ku luno nali neebakidde ddala kabooleredde ng'omunafu omulekera obuliri era tebiba kuba bino ebyagwawo nandyebase n'embugo ne nzikukuza. Wakati mu kufumiitiriza ekiguddewo nga n'omubiri gummeze olutiko, enswagiro zaagenda zeeyongera bweyongeza okusemberera ddala ku nju yange. Bwe nalingiza ebweru mu ddirisa ng'omuserikale ali awo akirako ensanafu. Omwezi gwali gwa ggabogabo nga gwakakasa mmuli era nga nsobola n'okulaba ebyambalo eby'amadowadowa abaserikale bye baali bambadde. Ye embwa yange buyisi bw'omu yali etandise okubazinya oluguje newankubadde nga abaserikale batera nnyo okwagala embwa naye eno yali ebafuukidde ekyambika baali tebakyayinza kugigumiikiriza. Akavuvuŋŋano akaali wabweru n'embwa kaddirirwa okubwatuka kw'essasi. Buyisi bw'omu baali baamulumizza ekivu. Kitawe yaŋŋaŋalamu ebiri ne lukkiriza ezzira kumwa gye zittira ng'omuddo. Okuttibwa kw'embwa yange kwantengula omutima ne nkakasiza ddala nti luno si lwali lw'amannyo wenu, guno gwe nali nzizizza gwali gwa nnamunkukuulu ogwa nnaggumula gudda ku bbali. Naye ddala gwali musango ki? Saali mubbi, saali munnabyabufuzi wadde okukirowooza nti nsobola okulya mu nsi yange olukwe. Naye kati nzuuno nali njolekedde okutwalibwa mu mpiima erebera abangi gye baagendanga abatono ennyo ne basobola okuvaayo nga balamu. Emmeeme yange yatolontoka n'eddayo ku ebyo mmanga Aziiza tezigattwa bye yaŋŋambanga nga nsendasenda nve ku kirowoozo ky'okusoma eby'amawulire olw'obuzibu n'akasimba mutwe ebiri mu mulimu guno. Nnyabo ono eyeerekerezanga buli kamu olw'okusoma kwange yanyolwa nnyo bwe nasalawo okusoma eby'amawulire e Makerere so nga ye yali anjagaliza busomesa. Newankubadde nga nagezaako okumulaga ebirungi enfanfu ebiri mu mulimu guno naye omukadde omukazi yakubira ddala enkanda wansi
nga bw'agamba nti mwana wange akanatta tekabula muga. Bino byonna byampita ku mutwe ate bwe nagattako ebigambo kitange bye yaŋŋumyangamu nti omukisa gukwata bazira gwe wamma ne nsalawo era ne mmalirira okusoma eby'amawulire. Kaakano gaagano amawulire gaali ganfuukidde kalunsambulira ng'ekitooke kya kibuuka era nga ganzaalidde ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko nga mmange bwe yandagula. Ebirowoozo byali bikyanneeserejja omwalina okwejjusa okwali kutakyanyamba. Eddoboozi ery'omwanguka eryaboggoka nga laddu ne lindagira okuggulawo oba si ekyo oluggi lumenyebwe n'amaanyi. Nalowooza ku ky'okukuba enduulu naye ndaba nga si kyamakulu n'akamu. Bw'ate nali ŋŋenda kuzikubira ani eyali ewaddeyo okwetantala abakekezankebete abaali beesomye bwe batyo. Ate n'ekirala ku kyalo nali seemalizaako bulungi. Nagendanga nansowera ate ne nzira ku nsiri. Olwo abatuuze baali bagenda kuddukira ani gwe batamanyi. Ndowooza banneeyitiranga kyegira Kkama atamanyi muntu era eyeerowoozaako yekka. So ng'embeera y'omulimu gwange eya leebuleebu ye yandeeteranga okweyisa bwe ntyo. Ye ennyumba abampembe baali bagyetoolodde nga buli awali oluggi oba eddirisa bakunizzaawo, naye nga beerabidde nti nange nali musajja nkerettanyi, anti bw'ogitega amenvu erya bibomboola. Nasalawo okukozesa amagezi ge nali natetenkanye edda nga neetegekera ababbi abaali bakubanga emisu mu kitundu ekyo. Kino kye kyali ekiseera eky'okugakozesa wadde nga bano tebaali babbi. Bwe nalowooza ku ngeri embi eyayisibwangamu abantu abaakwatibwanga ne basibibwa ekijolobijolobi mu makomera ag'ekimpatiira agaali gaakaziddwako erinnya erya Mpiimeerebera, ne mmalirira abakekkezankebete bano okubayisiza ddala ng'ababbi anti atakulekera naawe tomulekera. Naggyayo eccupa ya kalifoomu ow'omukka ne ngissaako olupiira olwali lufuluma ebweru nga luyitira ku mufuubeeto gw'enju, abamu we bayita wall-plate. Nayambala akakookolo ku maaso akaaliko akatimba akaziyiza kalifoomu okuyingira mu kamwa ne mu nnyindo. Olwo ne nkwata ku mmanduso, kalifoomu n'atandika abampembe okubakola ogwa walugali. Akabuguutano n'emyasa egy'okumukumu byaddirira akasiriikiriro oba kayite akalwanyaminnya. Bassempala baagenda banogoka omu omu okukkakkana nga bonna bali ku ddimwa. Omu ku bo yeerindiggula ennume y'ekigwo ne ndowooza nti n'omutwe agwasizza. Mu kiseera kino nali neewulira essajja era nga nkajjadde nga kaamuje ku malaalo. Abasibira mu bbwa nali mbatebuse ate nga sisigazza musaayi ku ngalo zange. Nakimanya nti mu ssaawa nga 3 mikwano gyange gino ginaaba gizza engulu naye nga gya kusanga kiyubwe ng'omusota gwegendedde. Bwe namala okukakasiza ddala nti tewakyaliwo wayi, nabandula oluggi neerolere ku kinene kya Wanga. Bye nalaba ebweru byanneesisiwaza n'omubiri ne gumera olutiko. Mu baserikale abaali bagudde amagalabanja mwe mwali ne Mmeeja Kaberengo omuduumizi w'ekitongole ekikessi ekyayitibwanga Nazza. Ekitongole kino kyali kifuuse mmo mu kuyimbya abantu endubaale naddala abo abaalinanga endowooza ey'obufuzi eyawukana n'ekibiina Ddubya ekyali mu buyinza. Okuyigganyizibwa kwatuuka ku ntikko omu ku babaka ba Paalamenti eyali eva mu kitundu omwali muyindira olutalo lw'ekiyeekera. Bwe yabuzibwawo oluvannyuma omulambo gwe ne guteekebwa mu kipipa kya asidi eyagwokya ne gusaanawo. Amawulire nga gano n'amalala agawaawaaza n'okunakuwaza nagafunanga okuva mu bantu ku bannange be twasoma abaali beesozza amagi. Omulimu gw'ekitongole Nazza gwali gwa kulwanyisa ebikolwa eby'ekizigu n'ebyekiyeekera ebyali bitandiikirizza mu kibuga Kampala n'emiriraano gyakyo.
Guno gwafuuka mugano eri abaserikale ne bakwatirangako n'abatalina musango be baggaliranga mu mpiima erebera. Abantu abatono abaasobola okusimattuka amaala g'ow'ettanda beebo abaawangayo obulindo bw'ensimbi eri abampembe bano. Mu bikwekweto eby'ekiro baayingiranga mu mayumba g'abantu ne battamu be baagadde, oluvannyuma ne bakuuliita n'omunyago gwabwe. Bakalibutemu bano baali beefunirayo n'enjogera egamba nti Muganda agamba twala bintu leka bulamu. Ebikolobero bino bye nawandiikangako mu lupapula lwa Muyizzi olwaganja ennyo mu biseera ebyo. Nalinamu n'omuko gwe nali ntuumye emmundu ku mitwe gy'ensiri. Wansi w'omutwe ogwo buli ddimansi we nawandiikanga amawulire oba biyite ebikolobero ebyakolebwanga abaserikale mu kanyigo k'enswanjere awaayindiranga olutalo. Bino nno byali binsudde mu ntata ate nga nali seetegese kuwanguka wadde okufiira ku ngalo ng'enkukunyi. Nga ndi wabweru w'enju yange nabala abajaasi abaali basoba mu 10 ate nga buli omu agudde n'enkebete ye. Bonna baali bajjiridde omuntu omu ate alina wadde kabbasitoola okuggyako ekkalaamu ne kkamera yange gye nali nkazizzaako erinnya erya Buganda buliteeka dda. Meeja Kaberenge Lugaba yali amungabudde nga nnina bingi bye nali nteeka okumuggyako si kulwa nga binnyamba mu mulimu gwange. Namwaza mu nsawo ze ne nsangamu akapapula ke ssaategeera amakulu gaako nga kawandiikiddwako nti ndi Kibuuliraani. Kaaliko ebigambo ebirala wansi ebyali bigamba nti ziriba nkejje bye ssaategeera amakulu gaabyo. Oluvannyuma nagezaako okubuuliriza ku bigambo ebyo ne wabaawo omukadde eyaŋŋamba nti ziriba nkejje bwe zirifumita ya lita. Bino byali bitegeeza ki? Gulire ki eryali lisimoola omuwandiisi w'akapapula kano atuuke n'okwebuuza nti ndi Kibuuliraani? Ebibuuzo bino byonna byanzijiranga buli lunaku ate ne ndwawo n'okumanya nti akapapula ako ke kaali ensibuko y'okunjigganya ate n'oluvannyuma essanyu n'ettutumu nga byonna biva ku kapapula ke kamu. Ekyanzigya enviiri ku mutwe kwe kusanga nnamba y'essimu y'omu ku bakozi bannange be nakolanga nabo mu Muyizzi Publications. Mu masimu Meeja Kaberenge ge yali afunye ku lunaku olwo mwe mwali n'eya Dubious Kannantebya, mukozi munnaffe. Bano bombi Kannantebya ne Kalyabe twali twatandika dda okubabuusabuusa nti bandibanga balya mu lulime ne mu luzise nga bakolagana n'ebitongole ebikessi ebyafubanga okulaba nti amazima agakwata ku byali bigenda mu maaso mu ddwaniro abayeekera gye baali beeriisiza enkuuli tegafulumizibwa. Abakessi era baafubanga nnyo okulaba ng'ebibi ebyessiwaza n'ebiswaza ebyakolebwanga abanene mu gavumenti tebikulugguka kutuuka mu bannamawulire. Nange kennyini oluusi nateranga okubakwatirwa akafansonyi naye ate nga mukama wange tayagala kubabikkirira. Natugambanga nti bwe tutaafube kukwasa bannabyabufuzi mpisa nga twolesa obuziina bwabwe tujja kuba tulidde olukwe mu ggwanga lyaffe. Yatujulizanga n'olugero olugamba nti omala okufuka mwenge nti alinnyimba alindaba. Nga mmaze okujja ku Meeja Kaberenge bye nali njagala ne ndyoka nzijukira nti empologoma kyemegge ekirinnyako. Nakwata akapapula akeeru bettuku ne mpandiikako amannya gange n'obuyigirize bwange nti Abdultabula B.A. Mascom ne nkatunga ku ssaati ya Meeja Kaberenge. Omanyi nange amampaati ge nnina gakirako ag'ekkovu agalitambuza n'ekita ku mugongo gy'obeera nti linywa omwenge. Ekyo bwe nakimala ne nzigyayo akatebe ne nkateeka ku lubalaza ne neebagajja Meeja Kaberenge ne mmutuuza mu katebe ng'afaananira ddala eyeebase olwa kalifomu gwe nali mmukubye. Kamera yange Buganda buliteeka dda nagiwanulayo ne ntandika okulasa ebifaananyi. Bino olwabimala ne nzigyayo mu mmotoka yange kafukamiza-nsozi ne byolera nga nzira ku mulimu nga n'emmeeme yange bw'egamba nti vva wano tugende
aliba tagasaabadde aligalengera nsanda. Essuula yaffe esooka awo weekomye, tusinkane mu ssuula yaffe ey'okubiri. Omukama abanjagalire.